Olinzo otyokwata akakiiko n'olonda abaminisituleta n'ogaba ne bagenda okuddukanya ebintu by'omugenzi nga ku kakiiko tekuliiko mwana wa mugenzi, ku kakiiko tekuliiko namwandu wa mugenzi, nga ne kakiiko wa famire gwe baateekako ng'owa famire aliko atya omu. Kati nga bamuvububa okubanga naye tasobola kubaako kyayogera. Kati sisobola nze Mama Sharifa ng'omwana wange oba abaana bange nga baasuze enjala nga n'aba mukulu Kaboggoza nga aliko nga minisituleta twagala tumutegeere nnyo omwami oyo. Omwami bamuyitako baye Kaboggoza ani yajja kulaba yeetegeere okuba babagamba mu baminisituleta batugamba kimu nabo tebafunanga sente za mugenzi zibalabirira. Lwaki balonda abantu ab'ebweru? Teri asobola kukwagalira mwana nga gwe nnyina amuzaala. Kuba gwomanyi oba omwana we yalidde oba teyalidde oba yasuze oba teyasuze dabwe. Fe tugezezangako bakubira amasimu ng'oluusi n'obalimba tubalimba. Muno mwana mulwadde olabe ki ekiyinza okuvaayo n'akulaga nti omwana tebimukwatirako ddala. Nayo yayagala okubeera nga addukanya sente z'omugenzi. Bannange bamaama b'abaana bategeera. Era teri maama ayinza kulaba mwana we nga atudde ng'owa neiba agenze ku ssomero naye ate mukulu Kaboggoza gyali tebimukwatako abe bagenda kusomera ku Road Kampala nga baffe bali mu UPE. Kuba olw'ensonga tebimukwatako yakye yayisaawo kyaggwa ayagala kufuna sente ziri ez'omugenzi. Bane ekintu ekyo kitukosa nnyo kuba bannamwandu ate kakiiko bayitaddeko namwandu omu oba babiri nabo ne bamanya nti bajja kuddukanya ebintu by'abaana baabwe naye ate mulondo omugenzi baataazaalamu abatalina bakika betutamanyi nakumanya. Nedda ekintu ekyo tulina senga Nagirini yakuza omubaka yakulira ekaddugala mu kyalo yakula ne senga Nagirinnya Betulidi gyali e Masaka. Bamusudde mu buli kimu naye ng'ate yatutegeera yasobola okugamba nti ono mwana wa mwana wange n'ono mwana wa mwana wange. Bambi mukazi wattu talina bwogerero ekyo tukirekaawo kubanga naye kati ate bano bonna bakozi ba nsimbi ndowooza bamanerenda babateekawo bajje basagule basige bakungule kuba tosobola kulemera ku kintu ky'otaakolerera nga omugenzi takuzaalangamu nga tolina namwandu nga tolina mulekwa naye ate n'olaga nti ofaayo nnyo. Bannaye wansi w'enjuba wano teri ayinza kwagalira mwana nga gwe amuzaala. Tuyita mu mbeera nnyingi, tuyita mu kusoomoozebwa kunene. Niye omuntu nakwaga nze minisituleta akasente kagada tutunda kino bebasooka tutunda kino bakwate emigabo gy'abaana oba kisoboka bagiwe bannamwandu balabirira abaana baabwe bwe bazirya it's okay naye babakwatira ebintu by'abaana baabwe babibawe. Mumugamba muti ekyamazima omwana n'abanja legislation emitwalo 15 tindi minisituleta n'agaana n'okutuula n'agaana n'okujjuza foomu. Naye gwoli wali olinze sente tutunde emmotoka tutunde ambulance tutunde ennyumba y'ebulamu tutunde kino buli kimu baagala kukitunda butunzi. Abaana basigaire ddala mu bbanga ng'akalombolombo kajjewo nti Sseginya yeerandiza yekka n'abaana batuuka okwerandiza bokka naye ng'ate Sseginya yeerandiza ye n'ayitawo akolerera abaana be bwe babeeko we batandikira. Banne gavumenti tuyambe. Omukyala ndowooza bamulanga bwerere. Sente zonna tewali sente zaali ziggyeddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza. Bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde 10 kya sente. Tosobola kujja wano mu pensioni y'omugenzi n'ogijjayo. So tulina okumala okufuna obuyinza. Ekyokubiri meeting ya family nze nabalungamya nabakulubiriza nembagamba tumale okukola DNA. Omugenzi yaleka sample y'omusaayi so abaana bonna ne betwasobola okufuna ne bannyaabwe netubasindika bakole DNA results tezinnafuluma. So sente ezo ne bwe ziba zifulumye nga letters of administration zimaze okuvaayo tewali muntu gwe tuyinza kugamba gwe nyinza kurekomendinga nti afune ku sente z'omugenzi omwana nga tafunye DNA. Kyamukisa mubi nti bamaama b'abaana teyatongozaako n'omu. N'olwekyo tetulina gwe tusobola kwetoloolerako kusaba kugoba buyinza. Omuntu ow'Oluganda asingira ddala okubeerawo ku lusegere gwe yaleka ye nnyina.
naye era nennyina yagamba nedda teeka tufune abantu abooluganda ne mukwano gwe omu gwe yali asingira okwesigira ddala abantu basatu be baba bagoba obuyinza. Sirowooza nti abakyala abo ensonga ezo bajja kuzitereereza mu mawulire. Ekyomukisa omubi ennyumba abamu ze baagala okubeeramu ennyumba ntono tebasobola kugyamu. Ekyokubiri muyinza oggiwa omuntu n'asulamu ng'omwana si wa mugenzi. Kaakati kitegeeza muba muzannyidde mu esiteeti y'omugenzi. Ebintu ebirala byendabye boogerako mu mawulire ly'ettaka si ly'ettaka eddene babadde boogera ku faamu. Teri faamu. Ku bo bonna bye bakkiriza mu maaso gange waliwo we baali balundira embuzi naye nga puloti oba eri 5 ku 10 oba 10 ku 10. Owulidde embuzi ne bagamba nti zaggwawo baazitundanga mulwadde kuba zaali zifa nga tezirabirirwa. Ekirala ku bonna abaliwo tewali ayina buyinza kutunda kintu kya mugenzi kubanga tekuli ayina letters of administration. So njagala okubannamu bakyala bamama b'abaana okubasaasira nti bayinza okuba beetaaga obuyambi. Naye mu kiseera kino tewaliiwo kintu kya mugenzi kivaamu ssente. Ennyumba ezo ze bagamba abaziddukanye batugamba nti bagezaako okubanja ssente nga bw'omanyi ennyumba z'obupangisa. Owulidde naye ndowooza si kirungi kudduka kwonoona linnya lya muntu mu mawulire. Yes, omukadde bamulanga bwerere tannafunayo 10. Amabugo gakyaliyo mu parliament gaali deposited ku akawunti y'omugenzi olw'ensonga parliament argument yaayo egamba nti tugawaani balina gawa olw'okuba gajja luvannyuma lwa kuziika si mabugo mataaba balina gawa muntu afunye letters of administration. So omukadde tagafunanga. In fact twagezaako mutegekera dduwa lugaba bayinza okutoolako kwezo bamwe ne bagamba tetulina gwe tuyinza ziwa. Era sipiika n'akwata mu nsawo ye ng'omuntu n'agamba wadde contribution ne tukkanya ne tugamba tukole edduwa ejja mu nsimbi ze tulinawo. Yes, ez'abantu abatono zibasobodde otusondera. Nziwaki? Njiwa amagezi musigale bumu. Bwe mutaasigale bumu ne mudda mu kuyomba mugenda kwonoona. Nze okuyamba kwange kwe njagala okuwa famire eno kwe kubeera nti ssente za Ssegirinya tezoonoonebwa zibeera awantu we zisobola okuzaala amagoba abaana be basome. Nkakasa naye kyekyali ekirooto kye. No, omwami oyo mukwano gwe yali offerings okufuna essomero we basobola oba amasomero basobola okugira nga basomesa abaana ba Ssegirinya mpolampola obusente obuva mu renti naffe ab'emikwano bwe tuba tusobodde okusondawo ne tuba nga tubuteekayo. Niye n'ekirala ne maama alina obuvunaanyizibwa okuweerera omwana we kubanga ne bwe yandibadde nga zino ssente teziriiyo abaana balina okusoma. Kituufu olumu abantu tulemererwa owulidde naye weekubaakuba n'okola ekyo ekiri mu busobozi bwo. Ekyenjawulo nti ojja kusanga omuntu ng'agamba omwana mumufunira mu kisomero ly'emitwalo 3 nze njagala lya 8 obuuzirina no problem. Yes. Amanya gange yenze Nakabuye Mariam omu ku bakyala b'omubaka omugenzi kati Ssegirinya Muhammad era yenze maama wa Nagirinya Sharifa. Tuze wano ku lwa bannaffe ffenna febe basobodde okusindika okujja okukubira omulanga eri gavumenti nga tusaba bannange gavumenti etuyambeko nga bannamwandu. Twafiirwa omwami waffe kituufu omuntu wafa tadda. Twasigaza abaana bato tulina muno w'emyezi 9 naye essaawa y'olwaleero tetufunye kuyambibwa kwonna wadde eri famire wadde eri omuntu omulala yenna okujjako mikwano gyaffe egimu nga bwe gibaawo n'agamba nze nsazeewo omwana kankoleko bwenti nsaze omwana kankoleko bwenti naye ekyamazima tufunye okusoomoozebwa okuva omugenzi nga yafudde. Omuntu bw'afa kituufu aba afudde era bw'aba nga talese bintu tusobola okuguma buli muntu ne yeetetenkanya
naye obuzibu obuliwo omugenzi taata w'abaana baffe yafa alina obuntu bw'alese weewaawo si bungi nnyo bwali butonotono naye kati emyezi 5 ng'okuva omugenzi afa tetufunangako kuyambibwa kwonna ku bintu by'omugenzi bye yaleka eri abaana be. Abaana ttaamu eno abasinga tebasomye okuggyako abo abaafuna okuyambibwako mu kinoomu naye abaana baabalala abasirise bo tebasomedde ddala. Kati we twogerera okusoma kugenda kuddamu kati babuuza banaye tutandikire wa bagamba naye tugenda kuzaako ki tulina ebintu ebikalu waliwo obulengenze obuyumba bwe yaleka buvaamu ssente naye buli yakasigaza takata buli akalina takata era agamba kati nti akasente y'omugenzi ebintu yabiwa mu bulamu bingi bigenzewo ebityo kali tetutegeera oba omugenzi yalina ebintu oba buli kyeyagula ng'akiteeka mu mannya ga muntu mulala kuba buli gwe yakikwasa nti kino takita waba ne kyetubadde tusibiddeko nga ambulensi nga twagala esigale mu community eyamba abantu kuba omubaka Sejja yalwalira ebbanga ddene yalina obudde obugamba mutunde ekintu kyange kino na kino na kino naye teyakisobola kikola naye mu butakikola ate kati abasigaddewo abalamu bayayaana kutunda kino kutunda kino kutunda kino ekyamazima abaana baffe basigale mu bbanga abaana basigadde mu bbanga kati ambulance weeri kuba abaana bakula esayo leero muwala wange waba alina emyaka 8 okweyongera emyaka 10 maaso agenda kweyina emyaka 18 kitegeeza waba wakuyingira mu nabyabufuzi aba agenda biyingira naye kikitaata nga bwe yaleka atemye ekkubo ffe tusaba ebintu bye bisigalewo ebintu by'omugenzi nga ambulance tetwagala bagitunde twagala esigalewo kuba n'abalina ebikalu nabo babigaanidde bannange tetuli bulungi n'akamu kye tuyinza okwogera tetuvume kufiirwako buli avaayo sayidi eri yeyogerako nga ye buli avaayo sayidi yeyogerako nga ye ekyamazima tubadde tusaba obwenkanya eri ebintu by'omugenzi oba ebintu by'abaana baffe kuba tetukyagamba nti byaffe nedda bintu by'abaana naye baatuwa ne ssente enkalu ezaali ez'amabugo bannange ssente tezivangayo sente tetuzirabangako kati twebuuza tukole ki era tuzeeko ki era tutandikirewa ze tumanyiiko siyaga nti byonna mbimanyi wabula bye mmanyiiko tulina amaka we baatwala omugenzi bwamujja wali ku kiteewe wali ku noopu we baamutwala ewaka we bulamu omwami yali akuumawo oba gwe baali baalekamu agamba nti ennyumba yali agibanja oba yali abanja omugenzi essente nnyingi ddala zesimanyi muwendo amakulu gaakyo gategeeza nti naye ayagala gikola ki kugitwala oba kugigabanako omugabo waliwo obuyumba bulina mmere awo nizigola entoozi oyo naye azirina agamba omugenzi yamugamba azisigaze waliwo n'endala zeninga mmanyi akatonotono ziri awo kawanda naye zo tetunamanya nnyo bizikwatako sijja kuzoogerako nnyo naye ng'ate ebyo byonna nga biri awo naffe kyetubuuza lwaki ssente z'amabugo zo tezivaayo ne ziyamba ku bannamwandu oba ne ziyamba ku baana kuba baazi batemerawo ku olwo lwennyini omubaka lwe yafa naye kati emyezi 5 ssente ziremeddeyo tetumanyi ani yazisiba butavaayo tetumanyi oba zaali mpewo nga tebiriiyo tetumanyi oba ki kuba kati ffenna tuli mu bbanga tuze kwekubira mulanga eri abaana baffe n'eri ebintu by'omwami waffe bigenda mu bantu abatono ennyo babitwala buli akirina takita bawuza tutunde kino tuzaako kino tutunde kino tuzaako kino kitegeeza bamala ambulance bagenda kutunda mayumba bo tebagata buli kimu kyabwe bali mukoza abaana 10 bameka bali bweru tetubamanyi nako nga mama Shifula bwagambye tubayi tusaba era batusindikire ebifaananyi by'abaana abo kuba sejje bazaako abakyala babagoba mu mayumba abasinga tebabazimbira babaleka bapangisa omwami waabwe yali afaayo okusasula amayumba gaabwe n'okuliisa abaana naye kati abaana basigaza linnya nti taata yali mubaka naye ekyokulya tewali waliwo abamu abalabirira abaana naye omuntu tasobola kusuubiza nti agenda kulabirira omwana wo paka kubanga abamu basobola okukikola inaga agenda kuweerera omwana wo kati saawa zino tugenda mu kalulu omuntu asoga nti ngenda kulabirira omwana wo natukesa ne yeefuula
namulabirako nti abamu babalabirako abamu sinakindi bayinza okuba balabirako ttaamu ewedde ngeno ttaamu abakazi be balina okutoba n'abaana baabwe naye ng'oli yakikuba lumu nti omwana ngenda mumulabirira kuba kati gwe maama w'omwana gwobeera n'omwana oba tomanyi nti oli akomawo okulabirira mwana oba nedda bana bafuzi abamu babikozesa bakozesa amannya gaabwe nti nvuddeyo mu kamera ngenda kulabira omwana wa gundi naye bw'atuuka eno ebbali n'akola ki n'abivaako abalabirira abaana mbeebaza beebale kulabirira naye nabo abeeyama ne batalabirira bambi mu kikomi kubanga mulemesa abaana abalala balifunye abantu ababalabirira ne balowooza gundi yamutwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Nanfuka Fatuma. Nange ndi wano nga nnamwandu w'omugenzi Hamad Segirinya. Ensonga endeese ndowooza ya bulumi. Mazima ganyi tetulina bingi bye tuyitamu abali ebweru bye batasobola kumanya ate nga ne bw'okimunnyonnyola tasobola kikkiriza naye ng'ekituufu tunyigirizibwa. Tutambudde tugezezzaako kye tusobola okukola naye ndowooza tulemereddwa era nga twebuuza nti we watuufu kwe tulina okugenda era ani omutuufu kwe tulina okubuulira atuyambe era atuggusize ensonga zaffe. Essaawa eno abaana baffe tulina ababayambako naye ate abaana abo badde ewaka ate we badde ewaka sirina kkubira oyo amuyambako nti njagala sukaali njagala sabbuuni njagala munnyo kitegeeza nze mba nyina obikola nga nze maama wembanga mu kaseera kano sirina buyambi simanyi kiki kye mba nyina kukolera baana ba mugenzi be nasigaza. Nze nga nze kye mmanyi ku lw'Emityana e Buloba awo waliyo poloti z'omugenzi naye kye mmanyi nti abazimanyiko ba munda oba oli awo bo bamanyi nti ffe bannamwandu tetumanyi nti omugenzi yagula poloti e Buloba naye basirise era ebyaddala bakkaatiriza batugamba nti bba wammwe yafa munaku teyalina kye yaleka era temubaako gwe mukubira essimu nga mumusaba ebyobugagga bya bba wammwe naye ng'ekituufu bakimanyi nti waliyo bye balina naye ate tebaagala byogerako. Saawa zino ambulensi yagatundibwa naye ate waliwo amabuga agakyali mu paliyamenti ge twebuuza nti go gaddi era tugenda kutuukirira ani agatuwe kuba tukkiriza ffenna nti okubatuukako tekijja tubeerera kyangu naye ani gwe tulina okutuukako tufune ssente ezo. Essaawa eno nze nga nze kati kino nkyogera ku lwange nti bw'obanga wali nnamwandu wa Segirinya n'ogaana okuvaayo mu kamera ate nga batugamba nti eriyo abaana ba Segirinya ate ffe tetubalabangako tukusaba osirikire ddala sirika nga bwe wasalawo okusirika ng'obanga okkiriza nti omusaayi gw'abaze gye guli ebweru eyo ng'era oli nnamwandu vaayo tugambe nti abaana be bano abaana boogerwako abali ebweru ffenna tukkiriza nti kati ebifaananyi bisobola okuva ebweru ne bituuka buli muntu n'abiraba kuba abaana abo essimu mulamu Dawudi kati gwe gwendiko bw'ogamba nti ebweru eriyo abaana b'abaze Segirinya oba yazaala abaana ebweru mulamu Dawudi tusindikira ebifaananyi twagala laba ku baana tetugenda kukkiriza baana bamulekwa be tutamanyi twagala bifaananyi ebyo kubirabako. Abaana nze maama yagamba abaana bali Netherland abaana batugamba bali abaana 10 naye abaana tetubamanyi twagala bifaananyi kuba ekirungi taata waabwe omuto gyali kati tukkiriza nti asobola tusindikira ku bifaananyi by'abaana abo tukkirize ddala abaana gye bali oba tebaliyo obugambo tebigenda kukola twagala bifaananyi mutulage abaana bamulekwa tumanye nti abaana ba gundi bali bwe bati ennamba entuufu etulina kye twali tusaba wabula Dawudi yennyini yakubira maama essimu n'amugamba nti alina ebweru Segirinya yalinayo abaana abalala maama nze mwennyini namugamba nti maama abaana baba gye bali lwaki tetubalaba maama Shifula ebyo biveeko abaana bajja kujja naye twagala bifaananyi tulina essimu babisindike twagala bifaananyi abaana we batabirwaga ku bifaananyi ne tubalaba teri mugabo gw'abaana abo teguliyo era tetugenda kuwa abaana bintu betutamanyi era betutalaba tekigenda kukkirizibwa twagala bifaananyi by'abaana. Abaana baba tusaba February 19 ne tubatwala ewandiike yanzawo ennaku z'omwezi nagenderako ne batugamba nti DNA egenda kuvaayo mu wiiki esooka nze bangamba wiiki esooka mu Gwokuna
naye n'essaawa yakakati dyeni eremeddeyo ne tubuuza abasawo ti dyeni etugenda gifuna mwaka gujja oba nakyo bakitunnyonnyole bakama baffe tukitegeere kuba tulabika tulinze tukooye kubanga buli alina kyalina akkiriza nti kikye si kya mugenzi. Abaana mu kiseera kino buli muntu atoba na kintu kye kuba sinza kugamba nti waliwo omuntu eyali akuwadde ku ssente nti zino zensobodde zino zenkuwaddeyo tewali. Buli mukazi kati atoba lulwe okulaba abaddewo atya n'abaana be. So ate singa bakwata ssente ne bazituwa ne tubaako kye tukola tusobola okubeezawo abaana baffe. Tetugenda beerawo buli ssaawa nga tubakubira masimu simanyi abaana balwadde abaana bakoze we bati. Ekikulu twagala ssente za paalamenti ziveeyo tulabirire abaana baffe. Tusobola okulwana kati kuba twakkiriza ekintu kimu nti kati ffe bamaama era ffe bataata. Segirinya talidda era tetugenda kuddamu kuba simu ya segirinya eyitemu tumufune. Tukiza nti kati olulimbi tugenda kululima ffekka na ffekka awatali muyambi. Bawe baali babuuza ku balina ku byobugagga by'omugenzi amannya gaasomwako mu kyalo waliyo meeting tuswasaamuliramu. Era mu bonna be bagamba nti gw'olina kino bakkiriza. Naye ate ku ssaawa eno bo bagamba byabwe. Kati lwaki buli ali mu kyalo tebagamba nti byabwe. Bwe bababuuza gw'olina ekyeno naawe ekyeno naawe ekyeno bonna bakkiriza nti gye tukirina. Naye ate ku ssaawa eno bagamba byabwe. Mugenzi yabibawa atya nti twebuuza omutuufu bwa ani ow'okutuukirira kubanga okutuuka ku sipiika si kyangu. Era tetugenda kuva eno tugende wali ku paalamenti nti twagala sipiika bamutuwe. Prosesi nze nkakasa mpanvu okumutuukako. Kyetuvudde twekubira omulanga eri TV abanaaba balabye eggulire lino batuyambe. Waba wasobola okubaako nekyakyusaamu ebyadda tetuli bulungi. Tubanjibwa. Bazo wange nze teyandekera maka. Ennyumba yali agitwa agisasula. Kati essaawa eno ki ekiddako? Kyeneebuuza nange ng'omukazi. Maama sipiika Anita Amumu ndi wano ku lw'abaana bange ne ku lw'abaana b'abazeeyi yasigaza nti ebyaddala twetaaga otuyambe tufune ssente ezo kubanga mmanyi okutuukako tekiibe kyangu naye bw'onoowulira eddoboozi lyaffe tukkiriza nti onoobaako n'ensonga gy'oggusa era wannaabaawo ekikolebwa ku lw'obulungi bw'abaana b'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Amawulire bwe ganaaba nga ge ganaatuyamba okututaasa ku mbeera gye tunaaba tuyitamu tujja gagendamu. N'agamba nze Sseggona nja kwedifendinga era bwe munaalaba nga munjogeddeko ekigambo nja situka neekoze ki neewuliriza. Nze amawulire ga ambulensi nagafuna ndi waffe mu kyalo. Munnamawulire omu nankubira essimu nambuuza nti maama Naginyo olina ky'omanyi ku kyambulensi? Ne mugamba nti ebadde ki? Nangamba ambulensi tuwulidde mugitunda. Ne mugamba nti ambulensi sina kyengimanyiiko era sina kye ŋŋenda kugamba. Mazima gali nti era sina kye namugamba naye bwe nakomayo e Kampala nabuuza. Era mu kubuuza kwange baŋŋamba nti ambulensi eri waani Honorable Sseggona. Era bwe twali mu meeting naye yakkiriza nti ambulensi eri wuwe. Naye ambulensi okutundibwa ssente za paalamenti zimale okuvaayo ambulensi esooka etundibwe. N'ekirala bali mu nsonga zino batugamba twesonyiwa amawulire naye obulumi bwe tuyitamu tebutuganya kwesonyiwa amawulire. Temulowooza mbu tujja mu kamera kubanga twagala mutulabe simanyi tweraga nedda. Ennaku n'obulumi mbutuufu bitususseeko tulemereddwa kuba kati tetulina maama wakuddukira nti munnange maama tukoze tutya. Tetulina ssenga gwe tugamba nti munnaye ssenga tukoze tutya. Ebyaddala biri nti Segirinya yatuleka mu bbanga. Omuntu omutuufu eyandibaddewo ye yandibadde maama nti maama kino naye ekiriwo kiri nti ffe ne maama enkolagana ntono. Manya gange nze Nalongo Joyce Nalule ku bannamwandu b'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Tuzze wano ng'abakyala okwekubira omulanga eri abantu bonna abaali bamanyi omugenzi Segirinya Muhammad. Saawa zino ng'abakyala tulina embeera gye tuyitamu etali nnyangu. Kyekitujja olwaleero
embeera si nnyangu abamu abaana saawa zino bagenda kudda ku ssomero kuliko aba P7 naye tewali buyambi bw'abaana nga nekisinga otulumira ddala ze ssente eziriyo oba eziriwo saawa zino eziganye okuteebwa oba okuweebwa abaana ab'omugenzi Ssegirinya Muhammad. Ssente zijja kuteebwa ne tugamba n'ez'amabugo ze baasala kuba nze kyemmanyiiko amabugo tebagatereka naye kati myezi gigenda mu 5 amabugo bakyagaterese simanyi nti gakyali mabugo ne mataba gavaamu dda kati saawa zino ekituufu tetukimanyi naye ng'abaana bagenda kudda ku ssomero abaana abamu baawumula bakyababanja abaana b'omubaka baawumula bakyababanja naye nga ssente weeziri ssente zikola ki yazirina yazikwata atuwa ensonga lwaki yazikwata baatugamba bwe twali mu meeting lawyer n'atugamba nti ssente yazikwata bakyalina bye balina okumaliriza then balyoke bate ssente omwami Sseggona ye n'agamba ssente yazikwata era oyo gwe tulina saawa zino naga nti ssente ezo yazivunaanyizibwako ebintu saawa zino yavunaanyizibwa ku bintu byaki by'omugenzi naye kati tetumanyi kituufu kikigenda mu maaso kuba kati abaana ekisinga otuluma bazzeemu okusoma ne batugamba wetwali mu meeting nti bagenda kutunda ambulance basooke bawe ku baana ssente ekitunza ambulance nga waliwo ssente enkalu kyekyaki lwaki tebajjayo ssente ezo enkalu nezisooka zikola kuba ambulance yesobola okugira nga ekola saawa zino singa ambulance ebadde ku kkubo ng'erina bwekola singa abaana tebabonabona na fiizi zidda ku ssomero naye kati nezigula ebitabo teziriiwo saawa zino bagamba kutunda ambulance bwe banaatunda ambulance neggwawo netumanyi nti ezo zigweddewo eza ambulance evuddewo nga baddako ki banaatunda ebintu by'omusajja babimalewo ki kye banoonya waki batunda ebintu by'omusajja singa omusajja yali teyakola bintu byebikalu balintunze nki saawa zino ssente enkalu zikola ki ku akawunti waki mukwata ssente z'omusajja enkalu mutunde ebintu byebikalu nga ne ssente enkalu weeziri ku akawunti kale muzijjeeyo muziwa abaana bemumanyi mmwe bemumanyi abatuufu bemubamuwa ssente kuba wano tewali mukazi alwanirira mwana we buli omu alwanirira abaana bonna kuba bali baana ba muntu ki muntu omu atakyaliwo saawa zino buli mukazi si byakulwana nti buli mukazi alwana biri wabula tulina kulwanira wamu obulumi bwe tulina bw'abaana abaana tebasomye taamu yatandise kuliko aba P7 baagala ssente zigenda kuvaawa saawa zino kuba baatugamba tugenda kutunda ambulance tugyeyo ssente tufune ssente then tuwa abaana nekitatuyisa bulungi ng'abakyala nti oba naatunda ambulance ne bagivaako baddako ki kuba kati bwe batandikira ku bintu by'omusajja ebikalu bye yakola n'amaanyi ge nga waliwo ssente enkalu kitegeeza bwe banava ku ambulance balina ekirala kigenda okuddako ambulance baagikwata omwami kanso yagamba yagikwata n'agitwala ewuwe yagamba eri wuwe eri wakaawe tekola naye saawa zino singa ebadde ekola singa abaana tebabonaabona na sukaali singa abaana tebabonaabona na fiizi singa abakazi ne renti yennyini fe omusajja affe yabeerangawo ng'atulabirira akaseera ke yabeerawo yali afa ku bakyala be ng'atufaako akatono ke yali alina ng'awa ku bakyala be naye kati ekisinga otuluma ssente weeziri ate bennyini be baatugamba waliwo ssente enkalu singa tebatugamba nti waliwo ssente enkalu singa byonna byonna tebiriwo singa buli mukazi ali ku bibye naye ebintu weebiri omusajja affe yaleka ebintu bye omusajja affe yaleka ssente ze saawa zino kyekisinga okubonyaabonya abakyala abaana tebalina fiizi abaana badda ku ssomero kuliko abaana ba P7 abaana balya mwene musalawo okuva twava mu kuziika paka kati abaana balwala togenda linda bulwadde mbusima bulinde DNA bwerifulumira omwana agende mu ddwaliro tukoyo okutufuga tukoyo okutuyisanga abaddu omusajja affe yabeerangawo ng'atulabirira bwe mate musobola kulabirira abaana ba musajja mu biveemu bannamwandu buli mukazi yeetegerera twasuka emyaka 18 buli mukazi asobola okukwata ssente ze n'alabirira omwana we muleke tugamba mbusima yanga mugenda tuteekaawo mutandiko tugamba tugenda kukola bwetuti bwe tutuukayo eri mu meeting tebatukiriza kwogera batusibisa mwatugoba mu mawulire abantu bamanyi tuli bulungi tuli bubi tewali mukazi ali bulungi buli mukazi ali bubi tuli bubi abaana b'omusajja bali bubi omusajja yaleka abaana mwali badde mulabirira abaana be ne mubaagala nga mwali mwagala omubaka mwagale n'abaana be naye omwana n'atuuka okunoonya ne fiizi
omwana n'akaaba registration mitwalo 15 mizibwe mwetereze era nnyo ebyeshaliyo okusinga ebyabalooya. Kakati mbadde mbasaba bamasheeyi bonna, sigenda kumenya sekinnoomu, wabula buli asobola atuyambe ebintu by'omugenzi. Nze mbadde nsaba bigabwe mu shaliya. Manya amasira ddiini y'obusiraamu y'amazima na bwenkanya, era nkakasa nti musobola otuwa omugabo gwaffe mu butuufu bw'okugutuwa okusinga okutugamba tugume paka ku myaka 18. Ku myaka 18 abaana bano banaaba bali kuki? Mbadde nsaba bamasheeyi batuyambe ebintu by'omugenzi babiyingiremu kuva mulanga gwange gye bali bigabwe mu shaliya nga bwegamba. Nkubira omulanga ekibiina kya NUP basebo ne bannyabo tubeegayiridde tubasaba omwami waffe wabanga kituufu yali memba wammwe ng'ava mu kibiina kyammwe tubeegayiridde ye saawa muveeyo mutulwanirire. Abaana b'omugenzi saawa zino tebalina kye balina. Abaana baddayo ku ssomero bagenda kuddamu okusoma tewali kiriwo. Muveeyo mutulwanirire bataata ne bamaama tubeegayiridde. Tusaba n'obuwombeefu muveeyo mutulwanirire. Ye saawa tulabe nti omwami waffe mwali mumwagala. Era omwami waffe yali mubaka ng'ava mu kibiina kyammwe. Tubeegayiridde basebo ne bannyabo. Muveeyo mutulwanirire, mulwanirire abaana b'omugenzi Seggirinya Muhammad.